Tulinawo obutabo obwogera ku lufumo lwa Buganda. Akamu kali mu Uganda, akalala kali mu Luzungu. Ak'Oluganda n'eddembe lyabwe mu bitundu byakyo engeri ekiri nti mu kisaakaate tulinamu bava mu Buganda bokka abava mu North n'obavaayo. Wano tulina akatabo akubyebatuyita ekifaananyi ekigerako. Nyanya, tunabikadre na nanasi, ono muhogo, ono lumonde. Ulipo? Kwenye ulipo. Tugenda kubeera na mu short
Ekisakaate kinyuma. Ekisakaate kinyuma. Thank you. Tuliwo n'ezimu ku biddo eby'oku nsiko okugeza Mama ono spearmint, ono strawberry, ono mint, chocolate mint, mama ono bilinganya. Mu birime ebirala tulina caramel. Muli mu holiday kati muba musakaate mbeerakola temugenda kugulwa kyakukola nina we mutandikira kikoze bulungi. Obunyi obuki ataseka ngenda mu kino mulimu ebigaso bingi. Bannange kabakunomye. Erinnya lyange mu lusuku luno tubeeramu n'eddagala. Eddagala ng'ebbombo n'ennamirembe lituyamba nnyo olususu fe abawala n'abalenzi tuleme kuwuna. Eddagala baliyita bombo. Maama, erinnya lyange nze Masimbi Destiny nga nvudde mu ssaza ly'e Butambala. Mu lusuku tulina ebintu bingi ebituyamba ku mirimu. Tulina olusolobyo olutuyamba okusala endagala ezengedde. Tulina n'ekibwabyo ekituyamba okusala essanja n'endagala ezikaze. Kifuukamu ekyayi, eryayi ekibisa emmere. Waliwo eryayi lye batasibisa emmere nga erya gonja n'embiri. Erinnya lyange nze Namuzibende era nga nvudde mu ssaza ly'e Butambala. Ekitooke we kikula kizaala ensukusa era we kikula maama kino kikolokomba we kibeerako emmere ebeera kikota waggulu webeerako emmere waggulu eno balutawo engabi ente engabi wansi eno bayitayo ekyensubi kino kikolokomba. Maama, erinnya lyange nze Kawuda Milan nava mu ssaza ly'e Bugenyi. Maama, nno mwe tuli bayitamu bwatiro mwe tuwaatira amatooke. Maama, erinnya lyange nze Bosa Moses nga nva mu ssaza ly'e Ssingo. Bwe tumala okuwaata emmere tufuna endagala ne tuteekamu ne tusigako n'ebyayi ne tuteekamu obuwunga. Bino
guno muwombo gw'emmere. Maama, zino mmere yaffe. Ye bakibasisinga. Professor. Hawa. Tuyigiriza engeri y'okwerwanako okukozesa omubiri gwaffe n'obwongo. Okay. Up, sit. Step back. Okay. Attack. 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, man. Go back again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, man. okwegezaamu ennyo okwogera Oluganda n'okulaba enjawulo y'Oluganda n'Oluzungu nti empandiika y'Oluganda nnyangu nnyo okubana obukodyo obweyagisa okusobola okuwandiika obulungi. Waliwo abategeera bulungi ekyomukisa ekibiina kibaddemu nnyo abamanyi Oluganda abatatandika butandisi naye abatalumanyi bulungi n'abalumanyidde ddala
musigaleyo mu bifo byammwe. kuyisa bawala baffe batabani baffe mu nkozesa ennungi ey'eddagala ate era n'okwewala ebiragalalala. Maama nze Kalifred Kabuye ng'afanya ekitongole eky'omukirizo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Herbal Project era nga ndiri mukama wange Sabanaye akuyanjulye. Amannya nze Dr. Sekayo nange nkola mu kitongole ekirungamya eddagala mu Uganda nga maama ekukolera eyo tulabye nti abaana baffe ba Uganda baani okutabira ku myaka nga 50 batandise okukozesa ebiragalalwa ng'ebiragalalwa bitwetedde ebizibu bingi mu nsi yaffe mu Uganda. So olwekyo bwe twalaba omukisa okuva mu kitongole ky'amagenda Foundation tutegeeza kugamba nti awali abaana tusobola okutuukayo netwogera nabo netubabuulira nti bannange waliwo kino obuzibu obukirimu era bwekiba kisobola okutuyewo tutagenda ku baana bato nga bwe tuli wano tuwadde n'abaana b'emyaka 13, 14, 15, 16 abaana batubabuulira ebiragalalwa kyeki bisangibwa wa ate abireeta babireeta batya bigenda kukola kimubirigo bigenda kukola kubanga ababireeta abyetanga ebyokulya abyetanga ebyokunyomesa babiraba nga abantu wabintu babikozesa balowooza so tujja tunyumya bandi bangi batubuulira kye so notuwulidde tulaba tetugenda okulaba ebiragala okukola ki tubikomya tibalina okwegendereza ennyo kubanga ebiragalalagala bino bijja abantu bajjanga bakwano bammwe abantu bemwagala bemumanyi oluusi temubamanyi ne bajja ne bakola ki ne babagamba ti nno mugezeeko kitandika nga kugezaako naye ate ebiragala ebyo otandika obigezaako oyagala oti okuba nti mu kaseera weeyongera okukola ki bikozesa nebitakola bulungi bagenda nnyo ku baana naddala ab'emyaka nga mmwe n'olwekyo muwulirize ennyo bakojja bano bye babategeeza biralagala bino musobole okukola ki okubyewala tegere amalagala amalungi ge mulina okukozesa nga mulina obulwadde wamu b'ekibaluma njagala ki
tebabalimbalimba ne babawa eddagala essobu oba okukozesa ebyo eddagalaggala bye bagamba nti bijja kubasanyusa mubikozese muwulire essanyu ate era mubikozese nolwekyo takisa okulaba nti nno kino kyogerwako wano mu kisaakaate era nsuubira okuba nti mwenna namirembe ottira mu mangu Isabella, oine dake tano. Okay. Mwezi damu. Nakano wanje, science okola wanaka. Wana. Gwe mutawe. Naye wendira mpulo kumate. Ani? Tulu. Tandikanga tuyiwamu amazzi matonotono then netubikako bulungi then netandika okulendinga naye nga kano akantu ketugenda okukozesa tetukalekaako nnyo just tukozesa tukakola akatono ojjako
twebaza nnyo mwenna abatukwatiddeko n'abasobodde ate okulaba nti ekisaakate kino tukikola ab'amawulire tubeebaza ebigambo byenjogedde yogere bulungi n'okusinga watenze bwenjogedde twebalidde mwebalire ddala. We're happy that we've been able to oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga tewali kisaakaate gamba tuwa bulijjo ebigendererwa by'ekisaakaate n'ebiri mu kisaakaate nga bikozesebwa era tubadde bikozesebwa mu programs ez'enjawulo. Kyeŋŋamba kampu yaffe eno ebeerawo buli January twasemba gikola mu 2022. Kati ate lwe tuzeemu twebaza nnyo owekitiibwa Musa Nganda atuwadde ekifo kino ekirungi ennyo essomero lino Musa High School okusobola okutegekeramu embuga y'ekisaakaate. Twebaza nnyo era twebaza nnyo wamu ne management yonna ba directors tiimu yonna etukwatiddeko okusobola nate okutegeka ekisaakaate kino. Nga bwe mumanyi bulijjo ebisaakaate tufuna embuga yaabyo mu masomero agatali gamu naye olw'okuba twali twakuva mu covid tekyali kyangu nnyo amasomero kugamba kutuwa mbuga kubanga baali bakyeteekateeka nga bakava mu covid. Olwekyo twebaziza nnyo Musa Nganda maama ne buli omu asobodde okuba nga tusobodde nate okubeera n'embuga eno omwaka guno 2023. Tufunye abaana bangi ddala bayisa mu 4 kumpi 5 abatwegaseeko abaana nga bavudde mu bitundu eby'enjawulo. Tulambudde olunaku lwa leero mubadde naffe tulambudde era namugayo mulabye ebintu eby'enjawulo abaana bye bakola. Twebaza nnyo bakojja ne basenga omuzungu nozaayo tujja okuyita aba trainers abajja ne batwegattako ne tusobola okukola omulimu guno. Si buli omu kyasobola okubeera kojja oba senga, tusooka ne tulabira ddala abo abajja okusobola okuwa abaana baffe ekyo kye twagala bafune. Olwekyo tubeebaza nnyo tebasobola bajja. Twebaza n'ekintu ekirala kyetutwala ennyo nga kikulu kyekyo ekya security. Wetuleeta wano abaana twagala abaana babeere nga bali bulungi gye basula gye batambulira na buli wamu nga ekyo kikolebwa bulungi nnyo. N'ebyendya n'abaana balidde bulungi nnyo. Ebintu eby'enjawulo bye bakola mu kibiina tulina ebintu ebikolebwa nga bali wabweru ng'ebyemizannyo ebirala babikola mu kibiina okusoma basomera ebikwata ku buwangwa bwabwe basoma Oluganda basoma okwefaako ekintu ekirala ennyo kye bakozeera kyekyo empisa okwerabirira mu ngeri ez'enjawulo obutakozesa biragalalagala. Tulina abaana okubeera ku myaka 6 okutuuka ku myaka 18 era nga kyetukola kitubatwalira wamu bonna tubakutulamu mu classes ez'enjawulo tugambe nti ab'omukaaga okutuuka ne8 nga bali wamu n'emyaka emirala bwe tutyo. N'abakuluko ate abasinga akati nga bamaze secondary school tubalina bangi era nga mulabye section ey'emu babadde bayiga ebintu byebasobola okwekolera nga okulunda enkoko babayigiriza muzirunda mutya omumyu okulima tutuuseeko ne mu lusuku. Mu kulima okwo waliwo ebintu eby'enjawulo ebibala enva ndengenda gati enva eŋŋanda naye era eŋŋanda era kugamba enva zaffe nga bwe muzimanyi vegetables. Kugamba kikulu nnyo okulaba nti abaana basobola okuyiga ebintu bino bwe baba nga balika basobola okufuna nawo kye beekolera basobola okutandikawo mu gadenzi bwabwe oba bwa bisolo oba bwa bibala oba bwava
abaana abamu betwogedde nabo era batutegeezezza nti ebintu ebimu baali tebabimanyi naye kati babiize, abamu baali bamanyiiko naye ati kati bayigidde ddala. Nekyalo ekinsanyusizaawo okulaba nti abaana bangi basanyufu kuba nti bazze wamu, abamu bajja tebaagala naye ate olutuukawo ne balaba nti ne babayaniriza bulungi ne basobola ate n'okusinkana abaana abalala abaana babeera nga bali wamu. Kale.